bwe liva ku nfuga etambulira ku mateeka ne lidda ku kutambulira ku ntoli z'abantu abamu liba lyolekedde akaseera akazibu era liba lyolekedde akatyabaga. Oyinza okigeraageranya ku baasi duniya ey'omugenzi Erimani Basudde. Kakati eggulire ly'olengeraawo ligamba nti bye bye, goodbye, rule of law, till we meet again. Lyakolebwa Daily Monitor mu kiseera nga Parliament ezizzaawo kooti eya amagye. Kiki kyali kitegeeza? Nti kooti ensukulumu yajjawo Parliament eno okusinziira ku musango, yajjawo kooti y'amagye okusinziira ku musango ogwatwalibwayo Michael Kabaziguruka era n'aguwangula, nayo ne bagiragira ereme kuddamu kuwozesa munnansi yenna nga talina kakwate ku byakwerinda. Mwami Museveni n'avaayo n'agamba nti lino eggwanga terifugwa balamuzi wadde balooya. Era etteeka eryo ne likomawo ne baagaleeta abiri, eryo erya kooti maasho n'ery'emmwanyi. Ne gayita limala okuyita, Daily Monitor efulumya goodbye, rule of law. We tutuukidde olunaku olwaleero. Till we meet again tokavaako. Till we meet again. Kayina statement endala. Okay. We tutuukidde olunaku olwaleero nga waliwo battle between Daily Monitor ekola omulimu gwayo mu butuufu ne General Muhoozi alowooza nti Daily Monitor ekola kikyamu. Enteekateeka eno oba obukuubagano buno buvudde ku bigambo ebyayogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu katambi ak'eddakiika 9 ne seconds 32 ke yatadde mu Geneva Summit mu ggwanga erya Switzerland. Daily Monitor yakootinze ebigambo bya Kyagulanyi ng'egamba nti basanctioninge General Museveni ne General Muhoozi byabadde bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu. General Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti we are sick and tired of your content. Negative news. We will not, we will sort you. We are tired of your constant negative news. Yeah. We will sort you out very soon. Kakati olutalo Daily Monitor erusuubudde. Mukadde kano. Ezo tugenda zijjako. Njagala otuwe Daily Monitor yeegambye etya. Daily Monitor evuddeyo. Eringa ekkiriza nti mukulu. Tukooye naffe okujoogebwa. Tukooye okujoogebwa. Tukukooye. Ate tukola mulimu gwaffe. Okubeera ng'otujooga mu njooga gwe gy'owulira nti gy'oyagala tukolemu emirimu gyaffe. Era tugenda kusinziira awo Daily Monitor ekootinze ebigambo by'omugenzi Professor George Kanyehamba. Weegambidde nti Kanyehamba yagamba nti the media should not be intimidated. Yeah. Whenever people threaten you, it means you are doing a good job exposing their weaknesses. N'ebirala bitugenda okujja tutunulire biki bye yayongerako Kanyehamba. Bino binnyonnyola nti media otukoze obulungi obutagambika. Kakati Daily Monitor kino kyekoze eringa erusuubudde. Egamba boss otusojjezza. Ekimala tukola okusinziira ku bigambo bino ate tukola mulimu gwaffe. Tukkirize waliwo okutiisibwatiisibwa mu mawulire. Ekitegeeza nti waba waliwo okutiisatiisa abatiisatiisa balina kye bataagala kifulume. Daily Monitor egaanye. Egamba tetugenda kikkiriza. Tugenda kuyita waawo.
wano wo watukwatako nga ab'amawulire. Mu ngeri emu waliwo obunyaguluzi obwabadde mu Kampala. Obunyaguluzi buno bwabadde misana tuku ne bwenyigiddemu ne Jambia ng'enjuba ebujjeeko eddiba. Okitegedde? Poliisi emaze okubeera ng'etukakasa 3 ku bano Machete abeenyigidde mu bulumbaganyi buno ebakutte. Tugenda kwogera ku kikolwa kino. Gwalaba oyinza okitwala ng'ekitono ne kino kyeraliikiriza. Tugenda kujja ne tugyogereko. EU yasamoninga gavumenti ya kuno. Gavumenti yamaliriza egambye kikafuuwe. Kati katulayire amazima ga Katonda mu ggulu tetugenda kulinnyayo. Temusobola tutuza ku mmeeza yemu ne Kyagulanyi Ssentamu. Mujja kuba mutukakkanyiza nnyo. Ate ffe tuwe Kyagulanyi amasannyalaze kikafuuwe. Ne bambasada baffe tebagenda kulinnyayo. Ekikolwa ekyaleetedde bannayuganda okulowooza nti gavumenti teyina bukakafu busobola kwewakana bikolwa bye yakola. Ate nga be bayise nabo aba NUP balabika nga bo balina obukakafu n'obujjuza ekifo we bagenda okutuula. Baga gavumenti yatidde. Teyina kyakugamba EU. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira mu ndaba esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Ndi ne Farouk Ali katujje ababuuzeeko. Bwe mbeera naye nagayo ebigambo mba na bitono oba njogedde nnyo kati. Katukole bwe tuti nzije tutandikira awo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Okay, kale tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'ate otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutulaba. Twebaza mwenna abafiisizza akadde ne mugendako mu masinzizo ne mutendereza ku mutonzi. Kye mukoze kya muwendo. Yes, mu ngeri emu twagala okwebaza mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga musiiba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nammwe abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo nga zibalemeseza okubeera nga musiiba, tusaba Katonda abawonye. Ate oba oli awo ekisiiba ekijja musobole okubeera nga musiiba. Mu ngeri etali ya bulijjo twesanze nga Abasiraamu basiiba n'Abakatoliki basiiba. Si kya bulijjo. Ensonga ezo okutuukira awamu, eno basiiba n'eno basiiba. Niyo waayi kwagala kwa Katonda si kusalawo kwaffe. Tugenda tandikira awo Oweekitiibwa boza ku bantu ebigambo tubitandike. Njagala babuuzaako n'ekiramuso ekiyitibwa nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi tuli mu wa kiseera barakatuh. kino eky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Yeah. Gubeerawo gumu mu mwaka. Abasiraamu tugulindiranga bw'ogamba nti kibunuumu. Yeah. Era mu kiseera kino gutukoze bulungi ne gutuukira mu kaseera akatuufu ddala. Eggwanga nga limu mayengo, kusoomoozebwa kungi. Yeah. Twakava mu kalulu akaleka bannaffe bangi nga bagezezira kumwa ebintu bingi, the irregularities nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga, abakulembeze, abantu bali eno, kubonaabona kungi. So tuwongayo eggwanga lyaffe eri omutonzi asobole okuba nga atuyisa mu kaseera kano akazibu. Yeah. Era nga ensi ewulira omulanga gw'eggwanga Uganda ne bannayuganda. Yeah. Nti abantu baagala bukulembeze bulungi. Batumirako enna gye muwangaalira otulaba semazinga ez'enjawulo nti tubaagala nnyo ku DPTV. Ntuuse ebigambo tubyogere. Bannamasaka, Farouk Ali omwana wammwe nkyaliwo ekyaddondo, era buli kaseera mbagamba nti emirimu gye mwansindikako nkyagikola obuweereza obw'obwesimbu. Okay, kale ewatali kubeera nga twokya obudde, leka tutandikirewo. Tugenda tandika ne
obumenyi bw'amateeka. Poliisi evuddeyo olunaku olwaleero netutegeeza nti abantu 3 emaze okubeera ng'ebateeka emabega w'emitayimbwa abalabikidde ku katambi akali mu kutambula ku social media akakwatiddwa CCTV camera. Akatambi kano kasaasaanidde nnyo emitimbagano. Omulabi wa DP sikakasa nti gwe mulundi gwe ogusoose okukalaba wano. Ne poliisi emaze okubeera ng'etutegeeza embeera eyo yatuuseewo wano mu kibuga Kampala ku Gwanda Shopping Mall mu Kisenyi awo okuliraana Kisenyi Taxi Park. Embeera eyo we yatuukeddewo, abantu 3 bakwatiddwa era bakuumibwa ku poliisi mu kadde kano ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. N'abalala bakyanoonyezebwa kubanga bwe wekkaanya akatambi ako olaba ng'abantu bangi. Farouk, abantu batuuse okulumba bannaabwe ne zimachete ne jambiya misana ttuku. Tugenda wa? Nze naawe Jimmy tulina okwebuuza ekirowooze statement esooka twatuuka ddi wano. Okay. Ebintu ebifaanana bwe bityo tuzze tubyogerako nti bijja kuba bingi mu ggwanga lino. Okay. Ekisooka institutions kasa zifa. Okay. Institutions zifa zitya? Bw'olaba nga mujjosuubira okufuna obwenkanya ng'abantu batwalibwayo ne bateebwa nga tebavunaaniddwa, ab'emisango gy'olowooza nti gya ddala oba gya naggomola nga bwe tubadde tulaba abantu ababba abantu ettaka, abantu abatta abantu, oli n'akuba omuntu essasi, twalaba wano issue ya Kanyamunyu. Owulira ebigambo bino? Tuzze tulaba abantu babba ettaka ly'abantu ne bakuba abantu ne babatema nga tewali gy'obaloopa. Tuzze tulaba ebikolobero bingi ebikola okuba nnansi, oli n'agamba onankola ki? Tuzze tulaba nga abantu bakola ebintu ebite obutali bugunjufu ne bakeera ku makya nga yaweereddwa ekifo mu gavumenti. Omuntu nakeera ku makya n'ajjamu engoye n'akunamira abantu ne bakeera ku makya nga bamuwadde ekifo mu gavumenti ekyobukulembeze. Omuntu nakeera ku guuni n'amukkoola, nakeera ku makya n'owulira nti muwabuzi wa mukulembeze. Kubanga wano twogera ku mpisa n'obugunjufu, bino byonna gye bitandikira. Ekirala era nti ali ku kibuuzo, twatuuka tutya wano? Obutaba na mirimu mu ggwanga nakyo kireeta insecurities. Kireeta ki? Insecurity. Emirimu egibadde gitondeddwawo ne bukeera ku makya ng'abantu bonna babagobye ku mirimu. Nga bw'olaba leero bwe tukeera ku makya tugamba nti okufuna booda eri wakati wa miliyoni 6. Nti agivuga alina ogivuga looni miliyoni 10 na meka? 12. Eri ku 6. Naye nga no ssente entuufu ezigigula si 6, zaali badde nga 3 wa 3 kitundu. Bameka abasobola ojja affordinga? Kubanga tuli ku mirembe egy'abavubuka abali awo kireereese. Gavumenti esuddeyo gwa naggamba tekuryetinzeewo mirimu. Kyekola ssente zaali kuryetinzeewo emirimu eri mu zikwata zigulirira bannabyabufuzi. Okitegedde? Abavubuka basome ku university, buli mwaka tufulumya abantu miliyoni nga namba ku universities. Abavubuka ebitundu 7 ku 10 tebalina mirimu, bali ku streets. Naye balina families, abamu bazadde balina n'abaana. Tebasobola yadde kugulira family mmere. Okitegedde? Ekirala, service deliveries teziriiwo because abantu bakula bafuna ebyetaago. Negiwali badde ogenda mu ddwaliro okufunayo akadagala tewali. Nebe nkugamba abantu balina families zenkugamba. End of the day ajja kukola ki? Bwana atendewalirwe nnyo ajja kufuna groups
be bogenda okusanga batandise okutemula abantu babatemula bwaki bagala banyakulako naye gwosanga oyo anyakula ewaka ayina family gyatwala twakoze emboozi omwami bamukwata mu tawuni awo nga ayina banyaga musajja mukulu n'empeta kweri ng'alaga wa buvunaanyizibwa mu fumbo then emboozi twagikola wano kati eggulo twazzeemu okufuna amawulire ng'omwami we bamukwata sukaali yalinnya ne bamuzza ewaka okuva we bamuzza ewaka embeera ebadde mbi okutuuka we yafudde so nyina statement era gye njagala okugamba gavumenti bw'etuuse mu bikolwa ng'etandise kukozesa abamenyi b'amateeka bagiyambeko okusigala mu buyinza yoyo omwami oyafudde oyo yafudde namulaba otegedde yafudde kati mbadde kino njagala tusekko nnyessira gavumenti yatandika okukozesa abamenyi b'amateeka bagiyambeko okusigala mu buyinza tulabyeko abavubuka bayita ba ghetto structures abatambula mu layini yaddamulira General Damulira Christopher nga bakeera ku makya bakuba abantu ku streets babajjako amasimu bababbako ebyabwe their belongings nga bambadde t-shirt za Mwai Museveni Yoweri Kaguta bakuba abantu misana tuku ne babajjako ebyabwe amasimu n'ebirala nga bambadde t-shirt zani tulabye abantu abakola violence ku bannansi nga bambadde t-shirt za Mwai Museveni naye nga end results bababbako ebyabwe abo b'osobola okuŋŋamba be bamu b'osobola okujja leero basange nga bali mu katale bali mu tax park bazze balondoola omuntu gwe balowooza oba ayina ssente azigye mu banka n'ejjambiya bazikwata. Let me give you a scenario. Sobi eyakola ebikolwa byonna eby'obumenyi bw'amateeka n'atuuka n'okubba banka kwa Arua Park. Owulira ssebo? Sobi yakuba abantu yatemula abantu ng'akyogera lunye. Gavumenti ya Mwai Museveni Sobi yatwalibwa e Kalangala ku Island ng'akola emirimu ng'ali under by then omwami gwe bayitanga Kakabajenda. N'atubuulira nti yakolako Sobi ye mubbi gwe nasooka okulaba omukozi w'ebikolobero ng'akoze press conference. Toseka njijjukira naye ng'akoze press conference teyakwatibwa n'atubuulira ye akola ne gavumenti. Agera abantu tubatuga era bw'oba olina gw'oyagala okutuga wendi. Ne Sobi ng'akolagana ne gavumenti anda ekitongole ekimu ku bisinga okuba ebiri critical ekya ISO intelligence. Sobi nga kyakolera bannaffe abali mu gavumenti musiiga kifaananyi kyera kikimuwa bannansi. Abakozi b'emisango tutambula nabo era batukolera kitegedde. Bano abaana abatavudde mu ghetto structures mufo kyo bakwata obulungi ne mubayigiriza empisa ne mbalaga eggwanga lina kutambula bweti mulina okuba n'empisa mubeera nabo ne mubawa t-shirts ne bazambala ne bagenda ku streets ne bakuba abantu ne bababba mu t-shirt z'omukulembeze ali ow'eggwanga. Naye obutemu buyitiridde Faruku. Era waliwo omwana wano gwe twakoze omwana yabba emmotoka ne mukubba emmotoka yaleka asse omukuumi n'amuwalula n'amuteeka ebbali n'ajja n'asinkana omukyala n'amusaba ku kyayi. Omukyala mugawa asigaddewo kakyayi katono naye kankakuwe aba akyuka bw'ati omuvubuka n'amusala obulago. Bamusanze n'ekiwandiiko bwe bagenze okwaza ewaka ngoma kyagamba ng'agamba nti bannange munsaasire nange simanyi kyennafuuka ninga monster kyokka abantu b'embeera nabo abandi cross banjagala tebamanyi kindi munda. Owulira obumenyi bw'amateeka level kwe butuuse okitegeera. Sobi bwe baamutta
gye yafiira ku mirimu emitongole gye baali bamutumye ekyo genda okukuuma ettaka ly'abantu eryali libbibwa so bwe batuuka ne bamukozesanga bwe babba ettaka yakuuma Sobi bwe yafa waliwo abantu bangi abayaziirana olw'okufa kwe famire ye abooluganda abakona ab'emikwano abaali bamulyako be yali tajuza naye ng'abalala aleka akoze eki abakaabya maziga abatugumbudde Jimmy njogera wano it doesn't matter which political party you're affiliated to obulamu bw'omuntu buyina kukwatibwa nga jiraasi tewali kintu kya muwendo ku nsi kisinga bulamu nalabye omusajja eggulo eyagenze nalabye omusajja jjo gwe badde balaga yagenda mu katala shopping le family ye ebintu n'amaano bigula bulungi n'abiteeka mu bbuutu emabega n'akutuka n'afa kifaananyi ekyo kyambaddeko nnyo Jimmy ne kubamu akafaananyi stress eno gye tutambuliramu newotuuse wano kyosoose okungamba exactly stress gye tutambuliramu obaawo okola nnyo okulaba ng'eggwanga lyo litereera ng'abaana bo tebalina wadde na school fees abazza ku ssomero nga naawe kennyini Jimmy wooli tomalina kyogenda kulya nkeera tolinamu yadde $5,000 gikutambuza kujja wantu wamu genda walala n'obuvunaanyizibwa bwonna obwetoolodde abantu bo ng'olumosi bukoze eki bukulemye oyina amabanja bakubanja renti bino abantu ye stress gye bakola ki omulimo gwo gufudde kesi sekedde ku makye kusenze so ebyo byolaba someone is moving home azze mu tax park azze hasolinge ku lw'abantu be ebibinja ebitondeddwawo ebiweereddwa obukuumi n'amaanyi biri mu kutema bannansi ne machete misana tuku twalabako abavubuka abatambula na alien skin bino ebigambo njagala byogera era saagala abantu bankootinge bubi abaana nga bakuba abantu misana tuku twabalaba balumba eddwaliro owulidde ensambya ne bakuba naalumanya ne saalumanya ani yabavunaana Jimmy ani yabavunaana omusango gwajjaawo I was so disappointed with the institutions eziri mugundi mu bujjanjabi I was so disappointed njagala kukiddamu wano I was so disappointed ne institutions eziri mu bujjanjabi kozi nalimba subira nti bajja kwekuŋŋaanya bagambe kino ekikolwa ekyokulumba amalwaliro tukivumirira alien skin ne kampu ye whoever was involved in that ne bwabanga alien skin yali part of it whoever was involved yali badda kangavulwa leero n'abalala ne balabira ku ekyo never ever kuzanyira ku bulamu bw'abantu kubanga bw'olumba eddwaliro abalwadde oba ogenda bakosa be baleese ku emergency abazze ku ambulance nga bafa kubanga ssaawa eyo nga bakuba abantu waliwo yali asobola okutukaawo tumanyi kyo waliwo n'abaafa naye bajja mu ddwaliro twagenda okulira omusango nsambyange eddwaliro egugjeemu enta ku kikolwa ekyokuzanyira ku bulamu bw'abantu so Jimmy nga tukyalwana okulaba eggwanga lino nga tulizza mu mbeera tulina okusooka kulwana kuteeka ebintu in order okitegedde ebintu in order because bannaffe beesuuliddeyo gwa nagamba ku bulamu bw'abantu Jimmy abantu abakola ebintu ng'ebyo basaana kukwatibwa if it needs omanyi tosomeko ku byafaayo bya Idi Amin such people balina kubeera ku firing squad I'm telling you firing squad abalala ne balabirako gwomanyi omuntu akwata ejjambiya musana tukunate mu mwana I was so disappointed nafunye obusungu ekisajja kyadde kyambadde n'enkofiira ekyo ekisiraamu kirabye ekikigere kyali kikutte ensawo kitegedde so Jimmy tuvumirira ebikola ebifaananga bino bigenda kutambula ate bitandika butandisi naye abalina bikwasa amateeka because nze Jimmy leka nkubulire tuzze tugobagana n'abalenzi ababba amasimu naye ogenda omutunuulira ogenda omugoberera nga ne poliisi eziri mu kitundu ekyo babbira amasimu zibamanyi era bwe bamukwata ne bamutwala ku poliisi wali naku lumu nga bbiri nga bakola ki nga bamuta mu area nga bakolagana ne poliisi eri awo era bw'ogenda n'ogamba poliisi nti waliwo wali ababba amasimu poliisi tejja okay kale
So katuveeyo kibi nnyo abantu baffe nga abalina obuyinza tebannateeka mu ddene kulaba nti babaako kye bakola. Abantu baffe mwekolemu omulimo. Buli muntu abe mukuumi wa munne kuba akaseera ke twolekedde nga abantu tebalina mirimo, abantu babonaabona, obubbi bukyagenda kubeera bungi, ennyumba bagenda zimenya, buli omu asobole okukuuma munne, asobole okutuuka we tulaga. Alright. Kakati wano wetugenze wetwagala tukusaba owulirizeewo naawe otubulira ani mukyamu gye buvuddeko twalabye summit eyabadde Geneva era ebimu ku bigambo ebyayogeddwa omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe muli okuteeka sanctions ku bakungu ba gavumenti yaffe era yanokodde ku mannya mugo mwabaddemu erya General Museveni ye president w'eggwanga mulimu General Muhoozi Kinyerugaba General Muhoozi nga bagamba bateekebweko sanctions n'abakungu abalala bw'amala okwogera Daily Monitor mukutu gwa mawulire guripotinga eri ensi ebibaddewo ne gukootinga okuva mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gukootinga gugamba nti bano bakwatibwe nga bw'olabaawo Bobi Wine calls for sanctions against Museveni and Muhoozi. Ebigambo si ye yabicreatinze byavudde mu kamwa ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwo si musango naye waggulu tebaakonjedde ba in fact tebaayongedde namu reported speech oluvannyuma lw'okuwandiika kino CDF yavuddeyo n'agamba we are sick and tired of your constant negative news. We will sort you out very soon. Emboozi eno bw'obanga oli munnayuganda ayagala eggwanga lyo litambule omanyirawo nti waliwo ayagala okusirisa omukutu gw'amawulire guno okuva ku ki kye guripootinga naye ng'ate agunenyeza bwerere kubanga ebigambo byavudde mu muntu mulala. Kakati olutalo luno lweyongeddeyo. Mu kweyongerayo olwaleero General Muhoozi ayongeddeko okugulumba n'agamba nti if Daily Monitor does not cross on its own we shall help it to cross. Daily Monitor bw'enaalemererwa okweggalawo tujja bayambako okuggalawo. I just want to inform all of you. Njagala bategeeza mwenna that it is Kabobi that started this war against us. Nti Kabobi Mwami Kyagulanyi amuyita Kabobi ye yatandise olutalo luno nga atulwanyisa. He was supported by Daily Monitor and NTV. Nga bawagirwa Daily Monitor ne NTV. Oba gye tuyita Nation Media Group. They thought that we would be scared by bazungu. Bo babadde balowooza nti tuyinza okutiisibwatiisibwa abazungu. Those two media platforms are going to pay a very heavy price. Emikutu egyebiri gigenda kusasulira kino mu buzito oba n'omuwendo ogw'amaanyi oba omutango ogw'amaanyi. Kakati bino bye bimaze okuyita Daily Monitor ezze yo yaganye olutalo dulwana n'ebyayo neddamu n'ekootinga
ebyeyaliko omulamuzi ow'eddaala erisembayo Supreme Court omugenzi kati George William Kanyihamba era nga yabyogera 12 May 2013 myaka 13 emabega egiyise emabega ng'agamba media teteekeddwa kutiisibwa the tiisibwa media shouldn't be intimidated newankubadde oyo atiisatiisa kitegeeza oba oyagala in fact agamba nti people threaten you abantu bakutiisa oba bakutiisatiisa buli abantu bakutiisatiisa it means You you are are doing a good job exposing their weaknesses and ferocity nti abantu buli we bajja ne bakutiisatiisa Farouk kitegeeza oyina kyokola ekyensonga okola ekituufu ostandinga ku ground ze z'amazima okusinziira omulimu oli ku kituufu olaga ensobi zaabwe professionalism now tutunuulira journalism mu Uganda olwaleero nga tugenze okuyingira akalulu nga media house zonna ezisinga ziripootinga Kibaliga nga bw'oba olina kyoyagadde ojja kgenda ku NTV oba emboozi ey'okusoma twali wano nonga oba twali ku mboozi kino ngamba Daily Monitor yagikoze kitegeeza Daily Monitor ekusatisfyinga source okitegedde era buli mujja ayagala okusoma teyongeramu ekuwa story nga bweri kati ekyenjawulo nti gwebe egiwandiiseeko simanyi byaba yakoze abayagala babyeditinge tutunuulira emikutu gy'amawulire tutunuulira abalungamye eby'amawulire nga omuntu ali mu kuwoninga NTV Daily Monitor yalagira nti leero tugenda kujja ku internet UCC ne kibanga kifaananyi yagamba nti abakulira emikutu gy'amawulire musinkane Minisita Balamu ow'abaana n'abavubuka alungamye ewatali wa ICT ne watali wa UCC noddamu n'otunuulira just njagala kukombayiningira ebintu bino then mbikuwe nojja n'otunuulira nga buli kintu kitandise okutambulira ku ngalo z'omuntu ye kyayagala kyekikolebwa mukadde kano nga n'akatambi akakwatibwa intaneti ng'ejjiddwako UCC yavayo n'ekugamba olina okutusaba olukusa ojja otwebuuzeko katuufu olyoka oka-uploading okwewala consequences eziyinza okujjirako Farouk General Muhoozi Daily Monitor ne future y'amawulire kaŋŋambe information abantu okumanya ebigenda mu maaso eyimiriddewa ekisooka Jime njagala kutegeeza nti enkola eno ffe abadde nga bagoberera ebyobufuzi worldwide ku global stage tebitwewuunyisa naddala ku nkola ey'abannakyemalira mu nsi yonna enkola y'abannakyemalira banaatera okugwa oba ebiseera nga bisemberedde ebyakawungeezi kaabwe they do a lot bakola ebintu buli munnansi byabagamba nti ne kino bakikoze kino ate nga kyewuunyisa nnyo byolaba nti tebisoboka nga tebiriimu nsa ate bo babikola nga tebayina n'ogamba otuuka n'ogamba kino bakikoze basoose kulowooza bakola ze bayita omanyi abnormalities ekintu kyogamba nti n'omwana omuto yali badde agamba nedda si kituufu bannange ogenda okulaba nga bakikoze so amawulire mu nsi yonna amawulire gakola kinene nnyo okuzimba eggwanga mu gavumenti ebeeriwo n'ogisuula mu nsi yonna eyo fourth estate kyovola tebajawula ku nkulaakulana y'eggwanga tebajawula ku byabufuzi tebajawula ku kintu kyonna ekyenkulaakulana
kyova olaba gavumenti etaddewo ssente empitirivu nnyo kwabo abali wiringi okutunayo emyoyo gyabwe. Bwe tutuukidde leero kankuwa example wano we tuli. Bwe tutuukidde leero tubadde ne bannaffe okuva olugendo luno lwe twalutandika kuva olumosi mu 2018 nga twatandika nabo nga boogera ebigambo ebirimu ensa eby'embavu ebyogera ku nsonga gye mbadde nkugambako eri gye nsookedde teggwanga likyuke. Amazima gali nti nga bali naffe nga bagamba obukulembeze bwa Mwami Museveni si bulungi, buyina bingi ebibulemye era twagala tukyuse eggwanga lino. Waliwo ebintu bingi bitatambudde bulungi. Bannaffe batusuubiza si bye bakoze. Bannaffe batusuubiza bibulamu. Bannaffe beetabye mu bumenyi bw'amateeka bungi. Ebyo bannaffe twali tubikkiriza ne bannaffe. Rule of law. Obwenkanya mu ggwanga. Enguudo. Buli kimu nga twagala tukikyuke. Engabana y'emirimu. Engaba y'emirimu. N'ebintu ebirala bingi. Twajja tubyogera. Kwa tukidde leero. Gwe nange gimukkiriza nti sekita eno ey'amawulire both mainstream neno mu social side, social media, bantu bannaffe bangi baliininga ne gavumenti eri mu bunyiza ssaawa zino. Era baaba wadda ssente bakkuta ebigambo babyogera kifuula nnimbi. Watuukidde leero nga tageti eri gavumenti eno social media esigadde kuba bloggers ne ba political analysts nga ye target. Gwe nange osobola okukkiriziganya nange nti bangi bayitiddwa, nti bangi bakubiddwa amasimu. Kiri gy'oli okubeeramu akw'obuntu n'ogamba kituufu embeera si nnungi naye ensi eri nzijukirako ki. Bye natandika nga njogera mu 2017 2018 bwe bandaba leero mu 2026 nga kye natandika mpuriiki nga tekirinagguka. Ensi ndigigamba ky'obutambi buli njogerwako ki nga nvuddewo. N'ogamba embeera mbi ne katugume for the better of all of us. Ku lw'obulungi bwaffe ffenna n'abaliddawo. Gwe nange ozikiriza nti tuwatizi nga tugenda mu kalulu waliwo ekintu ekyakolebwa. Abantu betulowooza nti badde boogera ogenda okulaba protect the gains, screens biki n'ebintu bingi. Abantu ne baweebuuka. Ne bwe wali olaba mu nzikiza ne bavaayo kuba nakugamba nti Mwami Museveni bw'oba olya ssente ze kaba kaseera buseera. Time has to come nga gwe olina okutekinga part. Bakunyiga switch n'ojja ensi n'ekutegeera. Aga mukulu olidde nnyo. Jangu naawe ensi ekutegeere nti oli naffe. Naye bansi bambi bano boolaba si baleero. Naye Farouk, omanyi twagala ssente. Ago mazima. Nze oba ggwe n'atulaba twagala ssente. We all need money. Naye omuntu obutasobola yimirira ku mazima. Ngezaako kuba ekifaananyi ng'akaseera katuuse nga ntudde mu kamera eno nga ngamba abantu nti mu protecting gains zammwe. It's true to protect the gains ng'omuntu z'otuuseeko. Naye gavumenti kyetugamba abantu betuweereza bano bantu batuwagala. Farouk, nze waliwo ebintu ebizze bintuukako n'endaba nga li ekitono osigaze emirembe. Nabadde mulwadde nalwala nga nina emitwalo ebiri mu nsawo ebiri mu nsawo. Naye abantu besimanyi betutasinkanangako tetusinkanangako tetwerabangako bakulaba bulabi ku screen wali niye olw'okuba bawulira nga obawa ekyo kye baagala ate ng'oli consistent olemeddeko abantu babeererawo abantu. Kati kye batuwa kitono naye bakikuwa mu mukwano nga togenda kwekweka nga bakikuwadde
muntu waabwe than okukwata ojjompe miliyoni 10 nteeke protected again ku screen kuno ntandika okwekweka abanjagala kakati muganda wange Jimmy nga nzira ku nsonga wano njagala nsooka kusigira ekifaananyi omuntu yenna kyasobola okulaba kubanga kati bano betuweereza babiraba basobola okulaba ani yali ayogera ki n'ebigambo byayogera ssaawa zino bwe tudda ku mainstream zezoolaba sometime basaasira TVs ne radio stations kubanga bassebo ne banyaba abannannyini baazo biggest omuntu asinga okuba ne business ey'okulanga ye government kituufu kitegedde the biggest client gwe bayina ye government kubanga yalina ssente ezisinga ez'obulango zasasula era olumu mbanenye olumu ndekamu njagala ompulirize bulungi nti ye biggest customer gwe bayina yawa license yakkiriza oba okole oba tokola ki oba tokola yasobola okugamba oyo mukozi mumuggyeko afuuse kirala obadde onyumiza ku story ya Proscovia inakamya omuwala bamwita Proscovia wa BBS abantu bamumanyi ngani bamuyimanyinga Carlton Scovia bamanyinga Carlton Scovia obadde oginyumiza yakola story ng'alaga bannayuganda mu Museveni engeri gyazze yeekyusa mu kitinga embazzi be yayogera ng'awamba paka leero story ne bagamba BBS mugijjeeyo tetuddamu giraba era naye ne bamuwummuzaamu ebbanga lyebakola ki bamuwummuzaamu so nyongera okulaga obunkenke media houses zino ze buyina ojjukira CBS 29 yalaga obutali bumativu bungi ku byali bigandiddwa kabaka ogende bugerere era CBS ne bagigala omwaka mulamba ezzemu okufuna license omwaka oguwedde naye tetukakasa nti waba girina bagibawa tetunnakakasa okitegedde tewali bukakafu tetubuyina babyogerako bagibawa nagirabakaawo naye n'omukolo gwaliwo naye license eba mu kamwa ka muntu mu Uganda si biwandiiko oba ntegeerekeka mu Uganda olwokuba institution tezikola that is Carlton Scovia akamala okuva okusoma mbadde nkutegeeza ndi olwokuba ebipapula bino biba bikulu nga institution zikola mu ggwanga eritakola institution tezikola osobola n'okuba n'ekiwandiiko nga just okiyina for formality oba ntegeerekeka kano njagala kategeeza CBS before nga tebannagigali ina license oli akeera ku makya nagigamba gireete tugikansulinze kati okuwa license oba bagikuwadde oba togirina tekikola makulu wabula abagikuwa bamanyi omulimu gwo gwolina okukola ne ethics kwe gutambulira okategedde nkugamba so leero mpaamu credit eri nation media njiwa credit gyesasobola kuwa muntu mulala yenna nti wakati nga tuli mu mayengo g'ebyobufuzi n'okuyuugayuuga eggwanga nga linoonya obwenkanya bayimiridde ku mazima and they've stood their grounds ku neutral and balanced ground tebakubira Robert Kyagulanyi sentamu pokopoko bakola mulimo gwabwe NTV bwewa Robert Kyagulanyi eddakiika 5 for presentation ku mawulire nti NTV ekawungeezi zebawani mu M7 kati mu M7 mwanchi ayagala NTV emu eddakiika 10 Kyagulanyi bamuwe 2 tenga bagigobayo kati okuba NTV ne Nation Media bamaanyi omulimu bagumanyi babagoba mu parliament ne mu pressa za government ne basigala bakola amawulire ga government bapiikinga yonna gye bapiikinze ne bajjera ne basigala nga bakola balanced presentation so that's how a media house kyayina okukola Nation Media big up on yourselves because bakoze omulimu abalago batakoze nti mu mayengo n'okusomozenga bwatiisibwa
bagenze mu kalulu ke twakavaamu ne bajjayo ebyo ebintu ebya happeninga mu kalulu nga kagenda mu maaso nga internet teriiko n'abantu nga tebalina access ebiraba ate bokka be babiraze okitegedde mu mainstream naye ate bwe babikoze n'okutiisibwatiisibwa nga weekuli okitegedde NTV ne Daily Monitor basigadde ku mazima so ebigenda maaso General Muhoozi Kainerugaba ne Mwai Museveni baddembe next media gijjako nation media baddembo gijja ku mpewo NTV nene kijjaawo mazima matuufu amawulire be galina okuweerezebwa General Muhoozi Kainerugaba nga yeggwanyiza obukulembeze bw'eggwanga lino at least at some point yali badde akoppa kitaawe nakugamba ebintu bibiri Mwami Museveni is a smart dictator alina byakola asobola okuzannya obuzannyo naye nga ali indirect n'akuleka ne weekeja n'amaya waanakwatira General Muhoozi Kainerugaba tasomye mu butabo bwa kitaawe era okutwala obuyinza bw'ayagala bujja mubeerera buzibu nnyo wano olw'ensonga eyo enkola gy'oyagala okukola ey'abadictator etali eri typical dictators tejja kukola mu Uganda. Olaba Mwai Museveni ku myaka emikadde nga abantu tebamanyina information eri scarce ngeri limited azanye ebyobufuzi ebyokubuzabuza kyovola atufuze emyaka 40 40 so bonajjako Daily Monitor Mwai Museveni kano mbadde nkerabidde Daily Monitor yo giraba bagisuwenze emisango mingi nno munnange nete bawangula nkona gumu gyonna ezzeekola ki egiwangula so kyongera okulaga enkola ne level of their quality work experience n'obumalirivu bwe bakoleramu so ebyo tosobola bijijjako ne bwobanga gwani kale ye Daily Monitor ne NTV Nation Media oba Nation Media Group okutwaliza awamu so away from that side EU yasamoninze abakulu era olunaku olw'enkya ku Monday lwe babeetaaga ne abakulu mu gavumenti bagambye kikafuwe tetugenda kulinnyayo kikafuwe tetugenda kulinnyayo yadde akuna muchezo olubu lw'ekigere Minister Okello Oryem naga tebagenda kuwa Kyagulanyi masannyalaze bw'aba ayagala masannyalaze kikafuwe si mu gavumenti ya Mwami Museveni era tebagenda sindika ambassador yenna mbwagenda atuule mu EU ne Kyagulanyi tekijja kukola ne bamubuuza waayi EU ye yasamoninze si Kyagulanyi n'abuuza kyeki konze omukulu anaaba atya ono so Farouk mu ddakiika tugenda kubeera in brief eddakiika 5 zokka njagala otubuulire gwe ki kyolowooza abakulu bagambye tebagenda kulinnya mu nteekateeka za EU ezigenda okubeerawo olunaku olw'enkya kakati ebya EU ne Uganda abadde tabimanyi byankizo nnyo European Union yali founded mu ggwanga lya Netherlands era bwe twogerera leero ng'eyina offices ndowooza bwe mba seerabidde ziri mu ggwanga ki si Belgium bwe mba seerabidde ndowooza ali mu Brussels mu Belgium bwe mba seerabidde bwe nkeberako gundi yange wano headquarters zaayo ziri mu Brussels Belgium Brussels kye kibuga ndowooza kya Belgium ekikulu leero bwe mba njogera ku Uganda
ensi ezikyakula nga Uganda amaanyi gaazo tezinnatuuka kwetengerera olita kulimba ffe byonna ebitwetoolodde ebitutambulirako amaanyi osobola nadde wano jizo twali tuwogera ku European Union nenkugamba ensi ezikyakula tutunya nnyo economic values ebyenkulaakulana what do we need twetaaga nnyo ebyobusuubuligana twetaaga nnyo ebyobujjanjabi twetaaga nnyo ebyokusoma it's okay tugenda kuyita mwangu twetaaga nnyo ebyokusoma ebyo byenkugambye ebyobujjanjabi tetubiinaako maanyi ensi zino ezaakula zetufunamu obuyambi tetulina ddagala lye tukola nti liri awo tukola nnyo lino skills n'ebirala tufuna nnyo mu mawanga gano ebyokusuubuligana Mwami Museveni atambula agamba abantu baagala gatta value ku byobulimi nga bakaboni yaffe wo gye tunoonya akatale tukanoonya mu EU America n'ensi endala ezo gye tutunda ebintu byaffe baani abazze batuwa funds European Union sente zereeta wano buli mwaka mpitirivu medication sector health sector ebyobulimi n'obulunzi n'ebirala tubeetaaga nnyo okusinga bo bwe batwetaaga kati njagala kukubuulira omukyala gwe twogerako leero gwe bagaana okugenda mu EU omukyala gwe bayita Amber Blacksoe oba gwe bayita Mijam omukyala oyo muzaalirwana w'ensi gye bayita Netherlands EU gye yatandikira Netherlands ezimu ku nsi ezisinza okutuvujjirira ssente wano mu projekiti zaffe era bw'ojjukira mu DGF ndoza nkyogedde bulungi eyo gundi yali egatta organization ezisukka mu 50 n'okusoba gye baggalawo ezisinga zaali ziri funded by the Netherlands. Omukyalo oyo gwe njogerako yafumbirwa omusajja Munnayuganda Munnayuganda gwe bayita Ronald Bata ne bafumbirigana mu mwaka gwa 1905 paka mu 2004 omukulu oyo bwe yafa amwinamu abaana aba. Omukyalo oyo basooka omulonda ku deputy ambassador wa Uganda. N'agenda mu Netherlands n'amyutinga n'asiizinga obwa citizenship bwa Netherlands. N'afuuka n'asaba obutuuze mu Uganda. Era is a citizen of the Republic of Uganda by transfer. Okategedde? Yeah. So, oyo gwolaba kada wa NRM ye yasabira Janet Katawa Museveni asylum mu Sweden myaka gyo 1908 eyo asooke basobole okugenda eri wa Ameria bamuhoozi ne Natasha basobole okubanga babalabirira eyo oyo ye yasaba asylum. So yafuna obwambasada mu 2013 paka leero sebo njagala kutegeeza ambasada wa Uganda Mbeligi yamuwokka akiikirira ensi zino 3 okubeera ambasada wa Uganda Belgium, Netherlands ne Luxembourg. Ezo ya ambasada wa Uganda eyo. Kati omusimbi guno gonna gubadde guva mu European Union ate nekirala yakiikirira Uganda mu EU. Kati bamuyitanga muntu wa wabweru. She's part of the EU. Bamuyitanga member wa EU. Ajja nnyonnyole irregularities obuvuyo bwali mu kulondo kwa 2026. Okawulira? Yeah. Okero oliyemu yetuma omulimo gwatali. Ono omukyala gwenjogerako sente zonna ze tufuna mu European Union y'omu kubasinza okutera yakabega abaddewo nga defendinga oyo omukyala nga defendinga ebikolobero bya Mwami Museveni government ye emyaka gino gyonna before even 2013 kugambe yafumbirwa mu Nansi ku 1905 paka 2004
munansiko yafiira nga mwinamu abaana bameka 2 kati gwe kyo kizanyirako ono kada wa NRM era his wa national resistance movement era kati abadde bagamba omuzungu atukiikirira atya mu EU mbabuulidde ebimukwatako ono gwolaba Uganda emwetaaga nnyo era muve ku mawulire agali mu kutimbiwa agali ag'okulimba ono omukyala gwe nkugambye Uganda emwetaaga nnyo mukyala wa myaka 7 Uganda emwetaaga nnyo nti omusimbi gwonna gwe tufuna mu EU yagutusakira Okay. Kakati ogenda togenda. Do you want to lose the funds, the donations oba? Batadde mpapula wansi no mawulire nga boogera birala oba? Amanyi nakyo kisoboka. Babikola. Let me give you another statement almost in closing part yen. Empapula waziraba. Aba NRM propagandists abatambuza obulimba nakugamba nti wali government esinze ko kutambuza bulimba na kwogera bulimba nga government ya Museveni ensika kyebaawo tennabaawo. Mwami Museveni twalabako empapula agula ba propagandists abasobola okusiiga ekifaananyi kya government ye nti kirungi emitwalo wagiraba $3 ejja $1 buli mwaka wagiraba ekifaananyi ekyo bakitambuzaawa mu mawanga aga European Union eno gyafuna obuvujjirizi America ne Bungereza. Nakugamba European Union n'amawanga 27 yakagattako Croatia neweza 28. Mwami Museveni ntufunayo obuyambi buki buyitirivu kati gino emitwalo 3 okulaga nti gimuluma na muluma agiwa abantu buli mwaka basobola okusiga ekifaananyi kya Uganda kiki ekituufu. Ndi sure emitwalo 3 agiyisa mwono omukyala nkugambye ono yakiikirira Uganda mu EU ya ambassador wa Uganda mawanga ameka kitegeeza ba ambassador bonna balayika abali mu European Union ayinza n'okuba yabakulira muzaaliranwa aluddewo ekitundu kyonna kimanyi bulungi. So Jimmy bwabanga Mwami Museveni aspending emitwalo 3 okugulirira abantu basiga ekifaananyi kya Uganda nti nyungi mu European Union wamma European Union Uganda gyetaago batagyetaaga gyetaago European Union yayina amaanyi bategayina kati n'owulira omujega ng'akugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde mu EU tebiyina makulu oba mulwadde oba wetaaga bakutwala obwongo babwoze oyo tetumuggyako hadithi omukulu Okero lyemu oyo singa ya resigninga dda he doesn't even tayina kubeera mu office gyalimu alabika aliko mu office yalabika atuulamu lwakuba nti maybe bamumanyi oba mukwano gwani mutabani wa Tete Okero taliyon melt nkitegedde taliyon ki melt kubanga omuntu ali ku melt nga singa aliyo lwa busobozi bwe tewali muntu gwe bayita minisita ow'enkolagana y'amawanga najja ku makya n'akugamba nti Lumbuye ajja ku flight eddako toseka Lumbuye ajja ku flight ekola ki n'agamba ali ggulu yatuuse kiro tumuyina toseka kati ebyoziza bino reality because bwe tuba tukujjako hadithi minister alaba program tukutunu I don't care because muwaide nze njagala Jimo nteeke ku kaguli oŋŋambe muwaide minister yagamba yakola pressure n'agamba we have that man has been speaking sick about our country era twakolaganye edda n'eggwanga lya Turkey tumuteeka ku nnyonyi bwe bunaakeerera okukeerera ng'akola ki nga mutaka mu Uganda namawulire bamukeera kakati
Anyway, to wrapping up. Wrapping up, this is a very sensitive statement. Nti minister bw'aba asobola okwogera ebigambo ebiri mu mbu propaganda because naye alina byawulidde somewhere. Oyo abatakyagibwako hadithi. Era yalibadde kwayo statement gye yakola. Yawaayiriza eggwanga lya Turkey. N'awaayiriza ng'akozesa eggwanga lya Uganda mu kifo kye kya minister. Yalibadde yakera ku makya n'akola ki? N'alizayininga. Ne mwe Museveni seba bakyabakuumira mu ki? Mu bukulembeze. So tetumuggyako hadithi ku bigambo byayogera nti baaganye omukyala ambasada wa Uganda mu Belgium Netherlands zerekeze embaga ntagenda kutuula mu ki? Mu lukiiko. Oba taatuulemu oba anaatuulamu. The fact is EU eyina impact nene ku kubeerawo kwa Uganda n'ebikolebwa. Era that's why they are shaken. Chovola buli omu avaayo mu doketi ye agezeeko ku defendinga government. There's too much pressure on this government through the partners, the European partners, ba partners bonna betukolagana mu nsi yonna. Era eyo force ebatereddwako lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebabayita nti bannyonnyole lwaki abaana tebasoma. Babayita bababuuza mujje munnyonnyole byagenda maaso byali bitya mu 2026 mu Kalulu. Kitegeeza bw'obanga toli wa mazima singa ba mazima nga bamanya Kalulu kagenda bulungi baligambye reports zizino ambassador go represent us. N'olwokuba bakimanyi nti ebyogero Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yagambye mu EU nti obuvidiyo buli everywhere. Government is shooting abantu. Ebakuba vote rigging. Abantu basibiddwa. Numbers and numbers ziri mu makomera lwa Kalulu. Tebalina answer. Alina answer Jimmy. Bwe nkuyita leero ne nkugamba omanye Masaka ku Toto Highway. Tota wano ngamba bugambye Masaka ku Toto Highway waliwo kino wali ku rawundi mpuga yateekawo my leader n'ebirala. Kitegedde? Tonnyonnyola ojja buzzi. So the problem is too much pressure. They can't hold it. They can't withstand it. Bakkiriza Chovola batambulira na bulimba era bagezaako okusiiga. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa. Amazima ga Katonda abatuwere bye mutwagaliza. Bye mutwagaliza tubibaagaliza n'amaanyi mangi. Morgan Kulenz mbadde ne Farouk Ali akuseti. For God and my country tubaagala nnyo bantu baffe.